Kala ya mwana Kenza ajoze balira ajoze kaperi na demokrati. Ebyawe byennyini byakozesa byabakubiramu. Kubanga nebuziza akagamba ako. Kenza atasoma. Yakayigirawa person. Ate yakogere na bubiri personal. Kati bana abantu bone batakatereza ati aleka badda ategeza person. Nenga ye mukogera yakogedde bubi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Awaliwo omukulu amanyiddwa nga Darius Makamboko myaka 38 yagenze maaso n'okubanga atwala neighbor we mu mbuga z'amateeka oba mu kooti ng'omusango gwamuvunaana gw'okuba nti neighbor we yalemeddwa okubanga afunisa mukazi we olubuto. Darius alina mukyala we yasasula neighbor ajje amufunisize mukazi we olubuto. Darius agamba abaze emirundi giri 75 neighbor alabika alemereddwa kyokka yamusasula ssente ze era omusango yamututte mu kooti bali mugenda maaso n'okubanga bawere nne. Darius yetasituka. Darius abatazaala alabika yakizuula nga yetasobola zaala n'awa neighbor ssente n'awanze ajje amufunisize mukazi we era n'abala emirundi gye nakajje 75 amugamba waŋŋamba mirundi 2-3 kijjaba kiwe ngasiraba ku lubuto yadde baategeragana nti olumala okufunisa olubuto ng'obivaamu kati kyekisiwali obuzibu kyemirundi akati ono agamba nti omukazi ono n'ageza n'afuna olubuto ebyokuvuumya nga nkomyawo n'agamba nedda nagakiba kiwedde n'agamba nedda kanjira ndunoonya kati yamaze amututte mu kooti nti endagaano gyetwa bana agenda okugira nga lwa myezi 2 era ng'ajja kujjayo bujja lumusango omusajja yabadde tayagala oli afune lubuto abadde ng'azanya kifiiriza kasita yayogera nti bw'omala okufunisa olubuto ng'obivaamu nange nembanga awo wavudde ettagala sirufunisa buuza ku mulabi tugambe ebigambo ninawe sinaba kuwulirawo babuuza nze mbabuuzizaako nange mbabuuzizaako kale olunaku olwaleero we tugenda mu nsonga ezigenda maaso okubanga zitambula lwadde lunaku lwa Idi wali ku Comedy Store mwana mulenzi Idrisa Kenzo Musuuza omanye luli ebigambo abadde abyogera abyebalama but juzi yali ku mupiira n'agaye ebyaddala omukazi nkola kimulina era bamwadde obwa minisita kati eky'omwana bulijjo akyebalama we yalinye ku stage n'aganze gwe muliko omukyala wange n'omwana twazaala ddanaki n'omwana yabijje ate omulenzi lwaki ekyomulenzi okikulembeza ate abadde alina bawala kati yazadde omulenzi n'akakasa nti omusika nze mulina ate nga minisita ya muzadde ne bafa babadde yeganzikako nga bamanyi nti bagenda kwanjula nze ati buli omu abeereyo mu kasonda ng'amanyi nti ye main nze nzirako ye first lady agenda okulira bayanjudde nyamusuuza nyamukenzo ebyana byamuyita nyamukenzo omusajja n'akonfirming 100%. abadde ekiseera kyekyo ekituufu era we yakonfirmingidde abantu bangi bakaabye n'abayimbi bennyini yabissa amawulire gonna gwawuliddeyo omuyimbi gwolabe nti ono yabadde ku Comedy Store omulala ate waliwo Aziza Zioni nti yakubye Comedy Store n'ekola eti ate bwaga nti Kenzo yasinze ojje kuba teriyamu Azizi yakikubye teriyamulowoozesa kwadde omwogerako internet yo neneegera ku eki kimu Kenzo yayanjudde omukyala tulinde kuwo ebifaananyi byalema byataddeyo ebya Idi yaddibye nabyo byataddeyo ebifaananyi ebinyirira ebirungi teriyabyogerako teriyabipositinga byasigadde kuwoloye nenyashi nkugambye yataddeyo ebifaananyi nga birungi nga binyirira alina akaana akato akamufaanana akafaanana leero nze nagenze ndi mumala gabirabako ne mumuyamba nembirabako naye nga ffenna tuli ku Kenzo nkugambye yayanjulidde mu kiseera ekituufu n'abika ba artist bonna n'abika ebifaananyi by'abayimbi bonna yayogerwako
kyewuunyisa okubanga Kenzo mukyala we minisita byewuunyisa kubanga abayimbi babamanyi ng'abayaayi ababeera mu mwenge abanywa enjaga abakomawo nga bukya bakola kiro beebakamisana kale ate mukyala mwami minisita ate nga tebamuwasizza wabula yawasizza byanjawulo ate nga minisita tafeekinga life tateekako makeup ayambala kabina kwegamba obulamu bwebwebwe buli riyo taata wange ate nga sente azina yandibadde ayita aba makeup nga 10 wono waggwako wazaako naye ali ku nnomo ali ku nakyo akabina ke keeko teri kibinga kutwala mukazi mu loogi ng'omanyi watutayina bina ogenda okwegira oti nga wa mutuli kyetagala otwala omukazi ng'okitegedde nti ono tayina ngenda nalubaawo lwange kubanga abasajja naawe okimanyi oli musajja tetunyumiddwa bube nawo nga wumuddemu kkoli ku buliri n'otambuza oti omukono ng'ozibirizaako eriisi nga waliwo ekiriwo n'otuuka ku hampu ate n'omala nokka naye gwaliwo n'ogwotwala olumu n'ogamba oba akabina akatuuseeko nga wakayiseeko dda kati oyo n'agamba nti omusajja ayagala kabina n'akagula nga mutoolo tayambala kabina si wa makeup engoye zayambala ziri decent zigwa mu kitiibwa ekyobwa minisita ate yakoze ekyamagezi n'agamba kanyanjula omukazi ono abantu kabategeere mwana muwala ono omuto bw'ati kuba n'ebitiibwa kukunyirira kwaliko bimemba bya paliamenti biri ebisenyo bizaake bijja kwefulamu oba birina ssente zaabyo bitandika omumusumbuwa kati lulaba zaake nga yeesoobyasoobya ku nyamutoolo nga lwakubira Kenzo essene tewaayi nyamusuuza ate zaake nyamukenzo nyamusuuza ate olaba zaake ndaba muliko nnyonnyo tamuvaako aye ne nyamusuuza naye aba atya kati nti wemberera n'omusajja okumala eddakiika 2 essimu ejja vuga bagambe oba tujja biwulirira mu mawulire nti ono akola kiwano lwaki baludde nnyo n'ono kati bayeyatudde tewakyali akweka ebyokwekeka biweddewo ndalabeko ne interview mu Jose gwe nalabeera in fact yagitaddeyo da blog nga Eddie Kenzo ayogera akola comparison akompeyalinga wano na wali ate munnange wamuwuliddeawo ng'akompeyalinga n'ekigambo uva ku compeyalinga tugenda batuuka ku compeyalinga n'ekigambo person anti gundi nalabye gundi yasooka okyogera amuza ya mwana Kenzo ajoze kaperi na demokrati ebyabwe byennyini byakozesa byabakubiramu kubanga neebuuziza akagamba ako Kenzo ataasoma yakayigirawa person ate ye yakogedde ne bubiri person kati bano abantu bo ne batekatereza nti alabika abadde ategeeza person naye nga ye mukogera yakogedde bubi kubanga naye tamanyi kikategeeza yakajja kwoli jukira omukolo ye yagulinga kaati ngaabamuza dokita akola ki ayanjula leema she's my best friend she's my personal person Kenzo n'amanya nti nafuna noti kikategeeza n'akawandiika mu ddayali jukira omuntu yenna ataasoma abeerako nnyo n'owawandiika obugambo bwe n'abupracticinga nabukolaki n'abupracticinga n'ayagala kunsiriwalirako nkulaba ojjirira mbwa gwe nkulaba ojjirira kati naye ate ye yakogere na ku speed she's my personal person yakogere personal tulina n'omwana and we have a kid together nakubolimba nga musanyufu muzibu amawulire gonna ne gadda ku ye era yagalina kati yageetisse atwala kagudde oba mulimu namawulire abasiru namawulire ennaku zino bebalina kati engole y'obusiru awulidde ebibuuzo byamubuuza ekisibo kikuyisizza kitya n'agamba nze saasibye ndi mubasiibulula bemmwe abatasiiba ng'alinga yeeyise Katonda bemmwe abatasiiba olwo nga wamala alina gwagenda adda wa mukwano gwo
mufano gwange ndo kulunda yasibe bwangaye yasibe chokola batomulabeko mu kivulu kyo kulunda okusiiba ko yasibe tekubanga njala bwati ntimati n'omukazi n'amugamba bebe guma nga bwakankana amanyo nga gakubagana n'aguma yakimaze in fact ndo jade tamwita bebe abadamu moze Musa bumuli wakuyita Musa ogamba dalandye ngenda kuswala iyo Musa ndo bulijjo tamwita bebe nga Musa yakame amanyi gakuwedde Musa agenda okulaba nga mamizuwena nga tegisa ebisibukuka ate ye n'agala abiri ku munaana ng'omusujja guli okuswala nga kuli wano abeera yeetumiikiriza okwagala okwata ku kyokulya seekala mazaani n'akookona ku geeti omugeera kuzibu mama yaŋŋambako edda nti tusiibe nange tusiibe olw'ebizibu byaffe twegayinge Katonda ennaku eri ewaka ennaku eri ewaka nga yamwoki wagonja kati munnange ngayoza lumonde nga tulya ddaako ku ssaawa 10 ffe twalinga ku 11 awo kitundu 12 nga tulya ddaako yaffe ngagamba abaagala nze nange neneesowolayo nti nze nga mmanyi byangu noganze sisi mukusiiba netulya nengenda ku ssomero ku ssaawa 4 nga enjagala yagala kunzigyamu olulimi omusanvu neŋŋamba kabula nendya ffene wange bwe ndya ffene wange nenzikuta bulungi nenzira mu kiraasi nosiimula emimu neneerongosa bulungi nnyo watenza nakukkiriza nti nno waliwo n'ekyokulya ekyasemberedde omumwa tutuuka awaka nga bwe tutuuka awaka tulina okulya emmere ku 11 kati jjukira ffe abasiibye tetulya naye ng'enjala ate ennuma nnyo okusinga n'oli ate eyasiibye ebyaddala nga nze ezzeemu okunnuma neŋŋamba ng'esitudde olutalo neŋŋuma ng'esinza mugamba nti namaze n'entendewalirwa n'endya neŋŋuma nentuusa ku ssaawa emu enkya ssaabiddamu ye n'abeera mu bwongo bwe ng'alowooza nti nasiibyekumbe saasiibayo wadde omwana yalindigude olunaku n'alukuba ennuma ekigwa ayanegedde so kati mukulu Kenzo yadisappointinze abaana bawala ababadde bali eyo nga balowooza be baliwo era bawo ekintu announcement eno teyabayisizza bulungi yabayisizza bubi ddala baba bamuli namulaye ne kabebi waliwo yamukubya ekibane ng'alina kabebi kaluna n'agakaye kana aka minisita kati ekiddako kyekyo amawulire nti amawulire togafunda mulungi gumu gajja gakula mpola agenda okulaba nga afulumizza omwana ne baba naye ati kati ali ku bunkenke kubanga ajja fulumya omwana ate alina bwe yazaalayo abali eyo ebbali abatakkiriza okuvaayo ogenda okulaba nga naye avuddeyo n'agamba noono wuwe ekyenyito kiraba anti obuyambi buba bukomyawo lwovuddeyo lwaki wejjayo mu butaala musajja yalina okujjayo ovaayo kati ku bya minisita kaaliwo oba okyavuddeyo muganda wange era newovaayo minisita akimanyi bulungi nti gwe yafunye balirya Jasmine betubadde tusuubira era Lema yandibadde akikubye nga Kenzo alese Lydia Jasmine final aleesa amusinga omubiri ne si wife material kati yaleese wife material Kenzo aleeta mugaati oli aleeta kirala va kubona abakazi ga ne pampa asaba nsabe waleeta omugaati ngono aleeta ensawo y'amanda Kenzo bagenda kuleeta agenda kulaba binabisanzeewo biba abakazi betwagala mu bulamu naffe nange byenjagala ni Allah atusuula kuba nakitende abali eyo nga ne paadi gwolina ogimugulira ogamba bannange natuukako ekiseera nga njagala kufuna mukazi ampasa ne baŋŋamba okuze oli mumpi teri mukazi ayinza kukuwasa abakazi baagala batototo wadde omumpi baba bamanyi oli muto mwana muto ati oba omumpi omukisa gwoba nagwo tokula anti era n'omukazi ayinza okugamba nti nno waayo abaneiba bagamba nti nno waayo defairo newakuwakatize bwe bakwolesa engoye omusajja omumpi ne baziteeka ku waayo
ziba zeetabise n'ez'abaana abato abanaye babagamba mukazi tagala kukolera musajja n'engoye tamuwoleza naye ng'engoye kweziri kuwaya naye nga bazitwalidde mu z'abaana ekitegeeza kibba baana kibba baana bwajja balina okutolosa bala kukuntolosa balina nakumpumula kutu anti bakisala mutwe nga tebagala mutwe guliko gwayiwa ku musaayi kati esaa zino kibba baana bw'atandika mpumulirawo kutu bayinza okuyita omwana nebaga omwana ow'omutwe omunene nga tetumulabangako nga mususi nga mugimu omutwe gwakola gutya okutuuka ng'ate ye muto nebagamba katumutwale tujja mumwetegereza nga tumututte era bakumba tebakwetegerereze nebakuwandukulula omukazi yali muwanvu nnyo yajja ku kyaki nebbaawe nga bambi kampi ddala ne bamugamba kano kagayi kagende mu Sunday school kagende mu Sunday school gw'omukulu yingira munda obuzibu bubeera awo nga muzze ewaka vanga muzze ewaka muyinza okuddamu okutambula mwenna era omusajja azira sijja kuddayo bere mulina kyusa kanisa mulina genda ku kyaki kundala munonoonya kyaki nga n'omusumba yenkananga omwana ne bamuwa ku kidde basobola okuwanga abaakose nti abaana bagende mu Sunday school nga tuvuddeyo omugagga Brian White Brian ensobi yammwe olowooza omuntu wabeera omumpi abeera mumpi obudde bonna ebbanga lyonna aba mumpi amala n'awanvuwa n'omuntu ate Brian White tabeerangako mugagga tabangako mugagga si mugagga mark my words kati mbulirayo ekizimbe kya Brian White ky'omanyi mbulirayo bizinensi ye yali eyingiza ssente yalina foundation ate foundation efulumya bufulumi nga ne gye ziva tetumanyiiyo tabangako mugagga si mugagga tiyakakomawo abadde muno weeks 2 emabega oli yakomawo nga kadaama nga yebikiridde masking oyinza okugamba nti covid abadde e Dubai oba ali e Uganda gyagenda ng'ali mukwekeka masiki galubindi katopi nga teryanza namutegeera oli yakomawo dda tabangako mugagga kubanga tabeerangako na business tabeerangako na kizimbi obugagga asset obugagga income wogenda mukomera essaawa zino mukyala wo n'atakubira lukiya nti nange lukiya aba olina bannaye ku matatufa oba mugagga nti newoba toliiwo oyingiza nga buli kimu kitambula egw'omugagga naye Brian White yalina bubeezi ssente oba olina ssente kubanga buli muntu alina ssente n'omulalu alina ssente bujjule b'omulalu ali kukuba omugambe nti no era ejjagero ali agambe mpa sigala jese kati ye Brian White yalinamu ku ssente nnyingi nga nnyingi mukko naye olw'obutamanya kukozesa ssente ezo n'akomawo eno muffe ne tumuyimbira akayimba ka Wilson Bugembe komawo eka fe abaavu tukulindiridde naye n'alingulula eddume y'ekigo n'akomawo eno muffe abaavu talina wadde ekikumi era ntwala omukisa okutegeeza bannamawulire bonna mwabawulira nti omulimu gwammwe okuba luseke gwakuwaana bagagga temutawaana mujja nnyiigira bwereere omusajja namulaye ne kabanda ali awo ng'atandise okusaasaakalabyeko nakalabye ngenda kulaga vidiyo ndaga akabobobuleka bwadda nedda nabayo yadde ne kasuku jo yesterday night yadde ne kasuku ezo fake oli mugezi ezo fake ebyo bitaala obadde kinaawe kubaawo kasuku ng'ali apenye bando ne zitandika okuyita konze ab'oluseke balugyeko akapapulire omusajja abadde Dubai ng'akola bwaweyita singa abadde South Africa twandigambye yazifunye kati Dubai yazifunye obusangoma twandigambye nti no yafunye omuteeja n'amubalula kubanga aba South Africa bajja ne ssente nga bazikubi kati Dubai teriyo weyinza kuferera tolina mulimu gw'oyinza kukola n'ogamba nti no nvuddeyo ne miliyoni 5 omwezi gumu teguliiyo yabadde yagendawo mulako emyaka obadde ki kummulako kinga bu video wabulabanga nga buli ku social media ng'oli yamwewozeeko ssente n'atazimuwa bwe bamalamu ne bakwataga ati kyangu naawe
because piyo wakoze media eno yatuyamba nange nyina gwe nawola sente zange ne mugamba nnaku weziwere nnaku bbiri nga toli ku TikTok omanya siyenze nenga abadde nga takwata simu zange ambulutiikinga yagikubirawo kati munnange olaba nanyinyonnyola ebyaliwo kati naye we yali naye bwe yali yamanya nti agenze ku media essimu neevuga nti wasooka ojje twogere ku nsonga yamuyitirawo ne badda ne mu vidiyo okulaga nti eriyalinga air nino naagera mu vidiyo si musanyufu n'akamu era olabira ddala nti nno yeekaza bwekaza ekyokubiri Brian White yayirako ku ssente bw'oba walinako ssente ne ziggwawo omukisa okuddamu zifuna weeguli kubanga amagezi agalina agazifuna kati bw'oba ofunye ssente tukwegayiridde ffe tuveeko tuleke va ku bantu toli wa Red Cross toliwo kuyamba sigwe gavumenti abantu baleke babeere mu mbeera gye balimu naawe kozesa ssente zo mu nkozesa entuufu weekulaakulanye ozimbe ku bizimbe abo abagagga kati baweze basatu nga balinako ku ssente ninga tebalina kyebalaga beba bali black niwe olibeera ne ssente zenkanawa nga toyingiza ofulumya bufulumya zimala ne ziggwawo Mike Ezra likodi yetu gimanyi yawa ku timu ya Gwanga yaragenda gula timu ebungereza Leeds United nawako timu ye Gwanga ya Uganda milioni yabawa blank check milioni 8 nga bagenda ebweru ebiseera ebyo Uganda tebazijjako twaddamu muwulira nti ali Kenya yalina bye yaferayo bamusibye Kenya n'alipangisa ku nnyonyi ng'omupiira Uganda egenda kukyala enamboole ng'emaze okugenda kugulya omupiira gwe yasponsalinga n'abaweereza bajjayo ye napangisa ennyonyi ajja alaba eritaani ziri ze yabawa zaali zimala litanirege yali enamboole omupiira gwe twali tuddako najja nga yekabode yesponsalinga ttiimu okugenda najja nga ng'atudde eri mbigiraasi nalabako ekifaananyi najja paka Nairobi napangisa private jet nemuleta paka Namboole ennyonyi yali mu kisawe nga yetooloola eti sawa ziri 9 kitundu yatawuka ebbanga sawa 9 kitundu ayagala gisuula mu kisawe bagenda sambira communication nezita nti no not allowed tochikola outside nagenda wali wabweru abazanyi babeera ubakolera training nga oluba kanyama abamulinze nga abiri bambadde black galwini nga balina emikono bakubuna obukono bwo yabakati gono omukono gwo guno gulebera nolebera guno nonza n'okulemerera okuba akamyuno okatta ng'okakutte n'okakuba oline kafa kayinza okulemerera mbadde nsaba nkugezeserezeeko nenseera mfunye ekikonde kino munna okikube wa wano wewani ndabo bwesifuna bwenziramu programu negenda mu maaso mpa sente mmeka nze njagala onkube nsekawo onkube ate tugende mu maaso twogere esente zindi watu nkogere siwunga namu omutwe ti olina kumupya nkulaga nti siwunga namano bebakuba nayimirira nagwa siyenze kale akakodo akalebera kati olinga mukazi muganda wange munno nga abasajja nga bamukuuma bitya avudde mu nnyonyi azze mu kisaawe tiyagenda mu pavilioni tiyagenda mu bakungu bali abaamalayo tiyagenda mu kirasa yayingira mu kisaawe mwenyini nnyini mwe yalabira omupiira wano kutaakira ini bakoche we babeera no wana wali kufokona flag we yatuula abaffe nga boloboy nga waliwo wa ambulera amukwatiridde ali zali mwenda kitundu mpira gutandika 10 omusana mu ambulera waali tatunudde mu kisaawe atunudde nga babawunsa bali abo bonna beetolodde awo batunudde tubabawo omujega aleeta akacupa ne kakuba omugagga bonna nga tebalaba mupiira bali bati mukulu ali wansi ate mugalo windeza black alaba omupiira bambadde white piro logo natambula paka mu kisaawe wakati nabuuza ku bazanyi kugambye yabbasho omugagga Mike Ezra yayamba gavumenti namba okusponsoringa ttiimu y'eggwanga ezo ne zikola ebirala gavumenti kati ali luddawa ali katalina wadde ekuba omusumaali naye aliwo oyo kyali ate ye mutuufu nti ssente zikuweddeko sirika buli muntu yeebuuza azirina tazirina naye gwovuddeyo ate ani amumanyi kwe kusirika yava ku gulidi yaviirako ddala ku mawulire
oba yayevuwala oba yazirina tetumanyi naye gwe ovuddeyo oba yamanyi obuzibu obubeerawo ng'ozisaasaanya obadde ne ssente ozisaasaanyiza Uganda ekulemi bakutadde mu kooti simanyi ab'amatundu baali bagamba okukozesa tenti bakutadde mu makooti ovuddewo ogenze e Dubai abawala bonna buli complaininga nti ono yandyanga yatukozesanga yatuyitanga tubeerengaawo tumuyambe bw'atulya afuna olubuto yangamba okumpa sente teyampadde 10 ogenze abawala baali bapanzeewo bapangi mumanyi naffe twabalabanga nga ne bamaama baabwe boogera bw'omala okugenda e Dubai oze ku media olangirira mbu the return of Brian White. The return of Brian White ani yakugamba ku mbuno ffe tukwagala okome mu the return. Gwani agamba mbuno olangirira the return. Omuntu wali omu alangirira return ate nga ndete tumanyi oba alidda ye Yesu. Okusinzira ku mpisa gye bamuyisamu era tuyinza obutaddamu mmulabako abada ne abada. Ziri kiboko teziyinza kukubibwa muntu. Wabuvunanyizibwa bwatu n'ogamba nti ajja kudda. Abasajja abakuba Yesu baali batendeke. Tata wange abasajja abakuba Yesu nange mbeewuunya ne ngamba n'okuba omuntu eyazuukizza omuntu n'okuba omuntu eyagambye nti n'omuntu talaba amaze emyaka 4 muzibe ensi n'ekyalo kira kimumanyi n'amuteekako ebitaka bw'ati n'alaba gwe n'omuddako n'omukuba kibooko bugenya ebibozi bwekisibi bayibuli wali musiraamu gwa baasi kati nze Nelisoni ndi mukristaayo I'm a Christian. Yenjogera ko mbimanyi. Pilato yali king n'agamba mu mumpitiro. Ne bamuleta n'agamba polidembo eyo weyita kabaka w'Abayudaaya nti ngabo oyogedde. N'agamba omukoleko. Ninga bakibendi no bakuba omuntu akoze ebyamagero akugambye nti nno mwana wa Katonda ng'oyina kumutya buti. Esawa zino Bobi Wine n'akwata ku muntu gwe bamanyi nti mulema ensi nange badde manyi nti mulema Bobi Wine n'amugamba nti mulinnya lya Yesu musajja n'atambula Museveni akubirirawo simu owaayi yamutulabe ekyokukola tayinza kuddamu mwepankirako yoyo Museveni omutuufu tayinza kuddamu mwepankira amuyitirawo n'amugamba mukubuulire ebitubiveeko kafugeyo ekisanja kimu naawe kubanga akimanyi alina amaanyi gatamanyi gyagajja alina amaanyi gyatamanyi gyagajja kitegeeza ayinza n'ogamba nti Museveni leero ffa niye gwe omusajja n'akola ebyamagero n'omumuddako n'omukuba kiboko n'omutta nti ayinza okukomawo mu nsi muno kati kyogamba ab'Oluseke babiveeko bubi abaagala okuba Brian White ayinza okuba nga yafunyemu obuseeteseete obutonotono nga babumuwadde kati wanaasiriwala era n'addamu n'akola bye yakolanga bw'ogenda mu Arua agaba buyambi ate oleese Zali ave South Africa bwainsipayalinga abantu Zali yali amuleta kola kuki kubakuŋŋaanya bakuŋŋaane omuntu gw'ogenda ogamba nti n'ogenda kuwa ssente buyambi ajja yekka akuŋŋaana yekka oledi abayimbi obalina abawizi abaali besitula nga obusawo bw'emmere ba DJ Michael nga basitula obusawo bw'emmere obalina ekikuleeteza Zali akutwaleko emitwalo gya dola ngeesera bya podium ndi byebyo tuli ava ku podium bino abayimbi ebimu banyenyaga baddako ebbali babeere eri bafunte teri kuva ku podium yango gwe kyangu wano komawo ku podium naye ebiseera bya podium yejuga abantu kyobulaba bano abamwabe yabawanga sente kati ate basanyufu nga balaba nga mwavu kubanga yabajoga omanyi kitegeeza abantu abalina okusitula obuwuga nga webali gwe n'ogamba nti wizo mwina obusitula ba DJ Michael ate nga gwe tositula bali be basitula sente bakikolanga lwa sente naye nga nabo bagamba kasajja katujooze kati kyekiseera asasulire byakolaki byabakola ekyokubiri teri yakutuma kuyamba abantu toli wa Red Cross toli wa UN soka webuuzeemu abantu benayamba nga waliwo asobola okunyamba waliwo anyambye mu mbeera gye mbaddemu nga ndi Dubai ndi mu bwaweyita nti nedda kizwa kyoddamu okuyamba abantu bw'oba ofunye ssente zo kola bibyo Abannayuganda baveeko si gwe gavumenti beera ng'abalala abayambe gwololabyeyo kirumira nga akola byakola mubanyina ssente mu Uganda teri akola Brian White byakola oba teri akola Bad Black byakola teri akola Mike Ezra byakola mubanyina ssente betumanyi
bonna bonna tumanyi bazikuuma n'abaana basobola ozisangayo wali olabyeyo omwana wa Museveni yaggala ebbaala wali owuliddeyo omwana wa Salimu Sale nti yaggadde ebbaala abantu banywe munywe mufe kyogamba sente tebaziina yoyo omuntu omugezi sente baziina tobamanyi nabamanya n'omwana wa Salimu Sale oleka talinayo gwomanyiyo niye Brian White ng'avaayo n'engalabi mbwaggadde ebbaala bwebamwogereko enkya mu mawulire no sense. nalabe bw'oyogera ku bagagga abakitadde gundi yagambye kyeyazudde ekyasinga oleeta obuzibu bakazi anti ebyavuwasa mu nsi muno Masaka Lwasi yagambye aga Katonda Mukama n'ompaayo kyasi ey'okubiri nkulayirira maaso go siddira bakazi yaga wallahi siddamu kukola ebyo bintu mboneredde gusiigidde ddala yaga taddira bakazi full stop no comma. Brian White wo byebyo yesente tezimmaliranga nnyo mu bakazi ye muyefulambu ayamba nnyo agaba kugambye olunaku olumu yawa radio $2.5 case clinic ninga gwe radio gwayamba yafudde yali amaze dde okufa yefaini yali tamanyi yali ayamba negwe yafudde wa Red Cross n'avaawo n'agenda n'asasanyako mu kibuga nga line bakamiliyoni n'agenda ku live ekiro na wakamiliyoni $15 wizo namwa $5 ku live eyo naliko byenjogera mbikakasi kamiliyoni yamubba amagezi n'agamba abantu bagamba mumbeera naawe njagala kusabiriza sente kati zimpeere ddala balumwe kubanga kati badde bagamba nti ozimpa kati zimpe nga balaba nakwata $15 nazimukwanka miliyoni lwamala ozifuna pa n'agamba nebuzo muwezize sagala bweru nange mpayo buli mba muwezize bakwatezi nibazo olwamala zikwata webu nebazibaka we bati kamera nagamba wizo tugende mu studio Brian tukoleze tugende saa ziringa mu musanvu gwa kiro ne bamulekawo ku live badde kutto omuliro nga bakamira nawe bali bamulekawo nga ali omu bamusibula akyali na ku live sibya gama muno wayi nkwerede mu kamera nzirizaayo kikubi olunaku kugambye olunaku olwo lumu yasaasanya emiliyoni eziwera 7 kati soka webuze osaasanya miliyoni 7 oyingiza mmeka bintu bya logic byakubala titumukuba blame titumukuba niyategeere nti wafuna omukisa naddamu n'afuna essente akole ebyo ave ku bantu yagwa mbiyayi musimi kuyamba abantu n'abantu b'ejini mwekuŋŋaanye nzija bba buyambi simi kati ntandikira kololo the return of Brian White ani akuyise apangise n'ekisayo kirambe ekyekololo mbu agabe buyambi buba busiru anti tiyajja kuyamba ku gavumenti nti gavumenti yerima yakye anti yakitegedde nti gavumenti teyamuyamba n'amaliriza nga agenze ne Dubai bamuwayiriza wakwata abaana baffe abatenti bagamba mutwala mu kooti tukubanja emisinde yadduka lisaati n'ezimba mu mugongo emisinde oba yazebasa singa yagamba nti agenze Canada abandi gavumenti kale Canada asobola ofuna obutuuze n'otandika okukola naye yagenda Dubai gy'ofuneemu kitundu ku 2 teriyo mulimu gw'osobola funa Dubai nga gusukka miliyoni 2 kitundu ng'oli mupya abalina emirimu egifuna miliyoni 2 ekitundu Dubai beba abaluddeyo nga balina experience ng'afunyeyo ne kakoosi kasoma n'applying omulimu omulala otandikira mu bwa cleaning waitress ebyo mu kitundu osanga nga alina byasoma nga bw'ofaano ng'oli dokita n'ogenda Dubai n'osaba mu ddwaliro teri ayinza kuwa no baagala certificate eyaabwe olina okusomera n'okuddayo n'oddamu n'obugaabwe sikuveno mona sema mbadde nkola mulaga ebyo genda obigambe ennyoko mbadde nkola mulaga for 5 years genda obigambe ennyoko olina ogenda olina osoma ka certificate yakaabwe kebe bulandani baba tebakwesiga bakimiti mubwera ku nasa papula muzijja ku nasa oyinza okubanga omukwewabi mututaya ogenda obaga omuntu afe ate omusawo tasobya
olemo mukolokota kamasafu ku mutima amasafu ku mutima gabe okolokote mutima olowooza nino ogenda kukolokota ng'ambizi ng'ona ebigodo oba oliapo bagenda mujja masafu ku mutima ng'olowooza bagenda gakolokota ng'ali ku bikodo by'embizi oti muba mulongose nze mumugampe nga kolokoteko mumusale nze nja gakolokota abembwa omuga mubejjule zigenda okkolokota bafulira asala nze nja kukolokota olowooza ogenda kukolokota bigodo byambizi Bukenya media gwembadde naye sorry Bukenya media gwembadde naye olunaku olwaleero abasidde omususuzi erinnya agaliwo gwe mukutu Rukia yabadde ku kamera mbeere bulungi